Orinon Quantarina. Wapala Budebi. Ndiwakabinga Muhammad Ali. Leema Namakula ku Royal Regency e London abasiza omuziki esaide eno ate nga munange wuno Cindy wuno munange alina obubaka ate eri abawagizi be esaidi eno ate nga Spice Dana munange yekoze ebintu esaidi eno mu kifo ekitemagana ngenda kubeera nga ntandika ne Leema Namakula tulabe munange show yabadde successful nnyo wali munange ate e London kyatambwidde ddala bulungi nnyo okukamalako obumazi segenda kubeera nga nkulwisaawo kansooke nkuwe ate Leema Namakula ng'atuyimbiramu oluyimba gw'otujja bannange mwana muwala yabadde ne echo esaidi eno kyabadde kikambwe nnyo sooka olabe. Naye nga bwekyo munange ate bwe kyatambudde era nga show kugambye nti nno yabadde successful nnyo abantu babadde bayitirivu nnyo bannayuganda ssebo e London eri gwabadde muzigo mwerere nnyo era kati awo kankuggyeko munange ate nkutegeezeko nti nno nkute wali Spice Diana munange side eno era nga bw'olabaawo abadde yeekola ebintu bitya wali munange ate mu kifo ekitemaganako kamalako obumazi era nga wali munange ate Lux Fashion Store yakikuttemu era nga bw'olabaawo munange yamudesigninze bulungi nnyo bambi omuwala nakyalo ono Spice Diana muganda wange kwosaana eyo post gyakoze awo nga bw'ogiraba munange era kwabadde atadde munange ate ebifaananyi bino era nga etwedinze nnyo post eyo nga bw'ogiraba n'ebyo ebifaananyi muganda wange gwe alaba Jamina Teyugi kati awo kankuggyeko ate nkutegeezeko nti nno nkebeddeko ate ku muyimbi Cindy Esanyu era nga abadde akakasa ayina munange ate wali wagenda okubeera munange ate wali ku Pier 1 Yugi wali entinda kigenda kubeera nga kitambwira ddala bulungi nnyo mwana muwala nga akonfaminga ate wali eri bafaanizi be naye ndowooza dress yo ogirengera bulungi nnyo muganda wange abadde ayambadde kyebaita okwambala wali nga yedesigninzeko ate bulungi nnyo ye mwana muwala nno Cindy Esanyu bwe kityo. Ndiwakabinga Muhammad Ali Fraganda Bawasana Basiba Kadali Gyalem full package. It was everybody to Cindy Bieber. It's definitely the king herself. Now I'm excited. On this Thursday, the 27th of February, I'm going to be live with my entire band at Pier 1 for the first time. So come see me, Bieber. A few moment anti mbeera nkuziza naye nga bwekiti munange ate bwekitambudde ku zino updates ngenda kubeera nga ate nga nkomawo ate maaso eyo ne updates endala ngenda kusaba bambi video gimpe like obeera nga tonaba n'okusubscribinga nakyo kibeera kitambulira ddala bulungi nnyo ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo ne updates endala katono nnyo bwekiti.